I say it clearly, without fear of ever, Kabaka Mutebi oba yagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo neetondera public land n'oluyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga ebyo taatawo Muteesa byakola. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. I've clarified and I'm finished. Museveni kyagezaako kukola agezaako okulaga bannayuganda nti either nina bano abasiru ab'entegeera bweti oba ninawo famire yange mulondeko. False dichotomy. Atupresentingira bannabbanja n'atupresentingira babbalamu n'atupresentingira bamayanja gwe baminisita ba Museveni bakwato bateekaawo. Eriyo abantu abamu mu opposition eno abajjanga bagamba nti bo akwata ku Kabaka ajja kubalaba. Tetunnawulira statement yaabwe yonna yonna ku seekooli. Sebo nasanyukidde nnyo Muslim fraternity. Abavuddeyo seeko oyo ne bamuwummuza ku mirimu. Bamugambye sebo emimba lisooka okole ki? Sooka oveeyo. Toddira busiraamu oba olina entalo zo gwe z'olwana genda ozirwane. Naye ate toddira busiraamu obulwanyise Kabaka. Oba na ggwanga lyonna oba kulumba muntu mulala yenna ng'oli mimbali eno. Ebyo bikole nga ggwe. Kitegeera. Kakati n'ekyo General Museveni kyabadde alina okukola. Abadde alina okugamba Mayanja era litmus test weeri okukakasa nti Museveni si gw'otuma Mayanja muwummuzadde ettale ng'abasiraamu bwe baakoze eki? Ng'abasiraamu bwe baakoze. Oba kitegedde? Ng'abasiraamu bwe baakoze kwata Mayanja osooka omuzza emabbali. Ebbanga ly'ogenda okumbala nga tomutadde ku mabbali. Ebbanga lyetugenda okukakasa nti gw'omukola ki? Gw'omutuma. Tukwaniriza nnyo kwembozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Bwebale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Kadde obudde bwa musana nnyo. Naye nduza twetaaga mukono ku kiwukunywa bannange. Ndi wano ne Chairman Lukanga. So tuze tuwaye mukokombozi kwezi ensonga ezitambula. Naye soko nzikirize Chairman yakubuuzeeko. Chairman abatulaba babuuzeeko. Abatulaba mwenna. Kombozi mu UG mwebale kubeera nga gye muli. Lukanga Moses Musanje, Chairman wa National Unity Platform bwikwe. Oli mulangira? Ndi mulangira. Musanje baba balangira. Ndowooza luli nagamba nti ndi mulwanyi wa Kabaka. Wagamba nti ku nsonga ezikwata Kabaka ofiirawo. Awo nfiirawo. Ku nsonga ezikwata Kabaka nfiirawo. Katonda yawa Kabaka obuyinza bwalimu bwatuddemu. Teri sisitaani, teri muntu yenna. Abazungu mu kujja wano. Simanyi lwaki tetunoonyezaako ku biseera bya independence. Nandibadde nkusomesako oba nsomesa ku bannayuganda abatulaba. Buganda tefunanga independence kuva ku bazungu. Yagifuna etya? Kubanga tekulemberwangako bazungu. Buganda? Abazungu tebafugangako Buganda. Basobola kubanga bafuga Uganda naye nga Buganda tebagifuga.
Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna, nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega, enamba yange 0766599997. Bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman, tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisoboka kitya? Mbuzi eyo mpanvu okugirayo ebyafaayo ebyo. Mpanvu era nkusaba ompesho namba nja kujja mpe bannayuganda omusomo ogwo. Nga bw'otandikidde awo ku Buganda, Minisita Mayanja musajja ate okuba Muganda kuba erinnya Mayanja lyaffe lya wano, nange nze Mayanja. Minisita Mayanja avudde n'agamba nti Kabaka talina wano ttaka, bw'aba ayagala ettaka aligule, bw'aba alina lyasikira okuva ku bajjajjaabe alirage ensalo nga bwe ziri. Minisita Mayanja kyalina okumanya ow'ebyettaka Mayanja ekisookera ddala ekibi ekiri ku Mayanja, tukkiriza abantu ne bava mu nsi endala naddala ddala Rwanda ne Burundi ne bajja wano mu Buganda ne bakyusa amannya gaabwe ne beeyita ag'eggwanga lyaffe, ne batandika okukola ebintu mu mannya g'Abaganda ate nga si Baganda. Laba emabegako awo omuvandimwe chifu muvandimwe mukwano gwange Frank Gashumba amanya g'amatuufu akuze teyeyitaga Gashumba, Gashumba tegaweza myaka 6 emabega. Naye ag'amatuufu gabadde geego, naye abadde jayita lumu yayitako Ssenyonjo, olwo simanyi Ssenyonyi, olwo simanyani paka weyajja ne yeetuumagana amaki agaliwo. Laba ono Kayibandi mabega awo yabadde simanyi Mulindo, asimanyi yabadde Nsubuga, yakajjava yagamye nti kakati nze kiyamani bw'abalundi wano mu Uganda. Munnayuganda ali atulaba, teriyo musoga atayagala kweyita musoga wano mu Uganda. Teriyo mulango ayagala kuteyita mulango. Teriyo munyankole atayagala buteyita munyankole, tekiriyo. Kakati ekizibu ekyo kiri kuba naffe bali abasukka ku boda ne bajjawa. Kubanze nina mukwano gwange ye Simon Drock, naye nga musajja mukiga, naye nga bw'ayogera Oluganda ogamba nti musajja Muganda wa wano, naye yali proud okubeera omukiga. Kakati that is the pride of amawanga amakulu aga wano muki. So kakati omwami oyo Mulundi, omwami oyo Mayanja, ogaye nti omulundi musajja Muganda si Mulundi. Okusula mu garage tekikufuula motoka. Okweyita Omuganda tekikufuula muki Muganda. Ekizibu ekyo no tukirana mu constitution ya Uganda. Bolaba eno schedule, I think it is the 3rd schedule, eraga amawanga aga Buganda, I mean aga Uganda. Mu mawanga ga Uganda, Professor Kanyehamba akyogerako n'agamba nti bali mu Constituency Assembly beebuuza nga Abanyarwanda basaba okuyitibwa eggwanga mu Uganda. Yes. Nga bateka nakati bakyakyaagala. Bakyakisaba. Naye ekizibu kye balina nti tebaagala kubayita Batuusi oba Abahutu. Baagala kweyita Banyarwanda. Ate nga mu nsi yaabwe y'e Rwanda teriyo ggwanga lye bayita Bannarwanda. Waliyo Bahutu n'Abatuusi n'Abatwa. Abatuusi, Abahutu n'Abatwa. Kakati bwe bajja wano Uganda bo baagala kweyita Bannarwanda. Naye Rwanda teriyo ggwanga lye bayita Abannarwanda. Era bw'okebera mu constitution ya Uganda mu 3rd schedule eyo ebeere ne mabega wa constitution mulimu eggwanga Abannarwanda. Naye Abannarwanda be baani? Mu nsi yonna temulimu ggwanga lye bayita Abannarwanda. Tebalina balabikira. Tebalina, waliyo Abahutu n'Abatuusi. Immigration z'Abannarwanda zibadde za mirundi ndowooza 3. Eri before 1926 ne wano entale ezaaliwo mu 1940 50 up to 1960 awo nabo baddukirawo ne bajja. N'abaana abaasembayo bano okujja wano wakati olutalo lwaliwo nga
1994 era ne bajja wano naye bavaayo mu mawanga gaabwe buli ggwanga erikyuka abahutu webatuuka okufuga ng'abatuusi badduka abatuusi webatuuka okufuga ng'abahutu bakola ki nga badduka so kakati wano mu Uganda tulinawo abanalwanda b'amawanga ameka abahutu n'abatuusi naye bwe bayingira wano mu Uganda batwe kweyita either muhutu oba mutuusi bayita banyarwanda naye bo bemanyimu enjawulo kakati ekyo kitusumbuyira wa mbadde njagadde kikuwa kuba comparison y'abalundi n'abanalwanda n'ekizibu kye tulina kati kino ekyamayanja nti abantu bano bwe bajja wano mu Uganda bakyusa amannya ne beeyita agabaki ag'Abaganda wano ne batuuka ne bafuna n'ebifo mu gavumenti mu linnya erya Buganda erya Buganda naye tejjukira Buganda wano okwesimbawo n'ofuna akalulu emyaka n'ebisiibo omuganda teyeetaaga kubuuza nti oli wa ggwanga ki chairman member of parliament owa National Unity Platform owa Makindi ayawula olubiri lwa Kabaka ne constituency ye Nyeko omuganda tafaayo obaggwani provided ogenda kukola buki bulungi ngezaako kulaga bamayanja nti balekerawo okwekyusa amannya bajjire mu ttuluba lyabwe erituufu tumanye nti nno wano tuhandolinga mutuusi tuhandolinga munalwanda tuhandolinga mulango tuhandolinga musoga naye okujja ne weerimbika mu banno ne weeyita eggwanga lyabwe aye n'otandika okulirumba si kirungi kakati mayanja kyakola bamutegezaako okugirayo mayanja kakati kanziremu okusomesa mayanja lwaki ettaka mu Buganda lya Kabaka ettaka mu Buganda lyani lya Kabaka kakati Museveni amukozesa okujja okutyobola Obuganda okukisiga mu matu g'abantu nti ettaka si lya Kabaka wano mu Buganda endagaano y'olwenda ye yali constitution entuufu eyasookera ddala wano mu Uganda endagaano y'olwenda ng'ogyeko ze ordinance za 1894 endagaano y'olwenda bwejja wano omusango ogwo gwagenda ne mu kooti e Bungereza ne gutuuka mu maaso kooti yagusala wano Uganda naye nga tennagusala yaguweereza mu lokansi e Bungereza mu 1908 omusango gwagenda mu kooti ya mu lokansi e Bungereza nga gavana yeebuuza nti ddala Kabaka alina obuyinza ku ttaka ani yali afuga abazungu nalabye ebiseera ebyo ali akulembera naye nalabye ne General Muhoozi abuuza nti kakati ddala bannayuganda are you serious mugambira ddala mbu abafuzi b'amatwale baali basinga taata wange okufuga obulungi abannayuganda okukyogera ekyo bakyogeza evidence si baganda wabula bannayuganda nti ku mulembe gw'abazungu bwe baayagalanga okusiba omuntu nga balondamu ringirida w'ekikunso ekiba kiriwo ne bamusindika ku Seychelles Island ne bamusibira eyo nga tebamutta nga basiba Museveni abiri naye ku mulembe guno bannaffe batte abamu tubanoonya jjukira parliament twabuuzaako bannaffe gye bali ne Nabbanja olwaliro tukyambuuza kibalama tebamanyiiko mayitire abazungu tebabikola abazungu tebajja ttaka ku bannayuganda nga Museveni bw'atuma mayanja okugenda eyo bajjeko abantu ettaka lyabwe ate babiwa baki abalala abazungu tebakolako bino byolaba wano ekiteezi ne byolaba wano mu Lubigi nti abantu bannayuganda no bajjako ettaka lyabwe ate gwe n'oliwa abagwira abazungu tebabikola naye mbadde njagala kugiramu mu ndagaano y'olwenda omuzungu batuuka mu 1908 kooti eyagala okusalawo nti ddala Kabaka ettaka lirye beebuuza nti ebyobugagga ebiri mu ttaka lya Buganda ddala ly'Abaganda oba ly'Abazungu jjukira abazungu baali baleese etteeka endagaano y'olwenda egamba nti ebyobugagga ebinaasangibwa mu ttaka lya bannayuganda eriri ku Mailoland ebyobugagga ebyo si bya Kabaka ebyo nno Kabaka yabiteekako omukono ba Regents Basaapolo Kaggwa mu Stanislas Mugwanya ne Zakaria Kisingiri bateekako omukono ne bagamba nti ebyobugagga ebinaasangibwa mu Mailoland binaabeeranga byoyo nannyini kibanja ekyo kubanga era ye nannyini naye si bya gavumenti lya muntu ssekinnoomu katugambe gwe muganda wange Mayanja nti wano wali eka zo 2 ne basangamu zaabu ne basangamu golodi ne basanga amafuta nga mwegali ekyobugagga ekyo kikyo
si kya gavumenti. Si kya gavumenti. Akati awo abazungu bagenda okukizuula nti ddala mu ttaka eriri mu Buganda mulimu zaabu nga bw'olaba e Mubende nga bw'olaba e Busiya nti zaabu oyo waani kati ne baagala baddeyo bakyuse akawaayiro kali mu ndagaano y'olwenda nti ebyobugagga ebinaasangibwa mu ttaka lya bannayuganda linaabeeranga lya gavumenti teribeere nga lyani lyabannansi. Kakati ensonga eyo bagiweereza mu balodzi mu lokanso y'Ebungereza. Lokanso y'Ebungereza egamba nti nedda ettaka ebyobugagga ebinaasangibwa mu ttaka lya bannayuganda bya bannayuganda si bya Queen. Yes. Si bya colonial government. Bogera ku ttaka lyani? Lya Buganda. Lya Buganda ery'abannayuganda. Naye kati bannayuganda saabategeere nti ono gundi watambula asonga Mayanja ye yagoba abantu nti nno n'ettaka eriri e Mubende si lya bannayuganda abaliyo. Era kati bayindi nabagwira be basima mu golodi mu ttaka lyawa? Lya Buganda. Erya Buganda ery'abannayuganda abali e Mubende. Kakati genda e Busiya gye bazudde zaabu nga mungi nnyo. Bannayuganda abali abo baagala bajjako ttaka lyabwe. Kakati ono ajja alumba Kabaka n'ettaka si lya Kabaka. Kabaka ayamba abantu kukuuma ttaka lyabwe mu linnya lye. Nti kizibuwala gavumenti okutwala ettaka lya Kabaka okusinga bwe n'atwala eryo Mayanja. Yes. Naye jjukira nti Bassekabaka edda bagendanga bagaba ettaka nga bagabira abantu basobole okuba naki n'ettaka ne babeera. Kabaka tatundanga ku ttaka ng'aguza munnansi. Gino we bagamba nti Kabaka ettaka si lirye. Ettaka lya Kabaka, but it is a figure of speech. Yes. Mu ndagaano y'olwenda. Muki? Mu ndagaano y'olwenda. Mu ndagaano y'olwenda. Buganda yateesa nti ettaka lya bannayuganda gavumenti abazungu lye basanzeewo. Era Kabaka n'agamba ng'ayita mu baregenzi be bali benkugambye abasatu. Bagamba abazungu nti nno bakiteeke mu ndagaano nti bannayuganda basooka kulondako bo we baagala. Awafiseewo bannayuganda bye batayagala gavumenti ya wakati oba eya Queen weegenda okutwala. Oba ontegedde? Nkutegeera. Nti bannayuganda basooka kulondako bo we baagala. Bo we baagala we baggala okubeera. Kakati awasigadde mu nsozi n'ebibira ne mu swamp bwe wa kolonyo ki gavumenti. We wabafuzi b'amatwale. We wabafuzi b'amatwale. Era exercise eyo yatandika mu 1900 paka mu 1936. Nga bannayuganda bakyesootingako bo we baagala abazungu bafiseewo bagenda kukola ki? Okubeera. Era maapu eyasooka n'ekyapa ekyasooka okugenda ewa Queen Ebungereza nga kiraga nti no public land eno Queen akiteresa ekyapa kino on behalf of government kyafuluma mu 1936. Naye nga argument colonial eri ne kooti ya council nga bw'olaba si makadde wa kulembere ya wano law development center council y'abannamateeka Ebungereza yasalawo n'egamba nti ebyobugagga ebiri mu ttaka lya Buganda lya bannayuganda. Nga gavana ebiseera ebyo yali agamba nti katukolenga mu nsi endala bwe tukola ebyobugagga ebisangibwa mu ttaka mu nsi endala byani bya Queen. Era kooti yatula n'esaawo n'egamba nti nedda eyo gye tugenda Queen gye tubikola ebyo Queen yabaagabidde abantu ab'ettaka. Naye Kabaka tumusanze n'ettaka lye n'abantu be. Kitegeeza be bawaako ki? Colonial government. Yes, beba nokuwako Queen mu bufunze. Kakati olw'okuba bano bamayanja baagala bo balowooza constitution oba amateeka gafuga ebitaga gatandikira wano Museveni wakubidde constitution mu 1995. Nga tukyali awo. Amateeka g'ettaka siwe gakola ki? Nga tukyali awo. Siwe gatandikira. Waliwo Sheikh eyavuddeyo. In fact twamugerako ne luli Sheikh yavaayo n'atyobola Kabaka. Naye ate si yasoose. Amaloboozi tegavuddeyo ku nsonga y'emu nga abantu bagamba nti nno ne minisita Mayanja ono naye asuuse nnyo okutyobola Ssaabasajja Kabaka. Enfunda nnyingi buli waabeera. Nga bagamba nti ye minisita Mayanja tewali mateeka gayinza kumukolako. Era nga beebuuza nti baba nga atyobola Ssaabasajja Kabaka Mwami Museveni yamutuma kubanga minisita we era amutyobola akola mirimu gya gavumenti ate tagambwako banga lonna lyamaze nga atyobolani Ssaabasajja Kabaka kati nga waliwo ka question mark awo ani amutuma Mwami Museveni yamutuma oba kikola nga yo omuntu kutyobola Ssaabasajja Kabaka. Nalabye ne
oba ye mufti oba si ye mufti Shabani Bubaji ngalopewa General Museveni nti sebo waliwo n'abaana abakuvuma naffe batuvuma bavuma n'Obwakabaka. General Museveni si ye mutuufu ow'okulopera apaana kubanga ye nambemu mu kuvoola kabaka yakikolako dda kimunyumira naye bano basimanyi Lucky Choice bavaayo ate bo ne bamuvuma nga yanyiiga ng'akwata abaana babateeka mu makomera naye ng'ate ye kamwa kennyini yavaayo n'atyobolani Ssaabasajja Kabaka kakati ate bw'ogenda oloopera oyo gamba n'okuseka akola ki aseka n'alatta n'okulatta jjukira oyo gwe bagenda ne baloopera nti nno abaana b'opposition babakuba ate nga yavaayo n'agamba nti Kyagulanyi we bamunkubidde bulungi nnyo kitegeeza yawagira abapoliisi abatulugunya bannayuganda yawagira bannamagye oba ebitongole ebitamanyikiddwa ebitulugunya baki bannayuganda oba enjawulo gitegeera kakati Mayanja Museveni tasobola muwummuza kubanga ebyo byakolera ddala General Museveni byakola ki ayagala nnyo ebyokutyobola Obuganda ayagala nnyo ebyokuyisa amaaso mu Buganda so kati okusaba General Museveni awummuze Mayanja kizibu kiringanga kusaba gundi njovu kugisa mu katolika mpiso tasobola abo bakola ki bayagala bafulu figa abo bayagalira ddala abavayo ne bamukola gagamba ganene na jano namuwo bwaki wa presidential secretary presidential advisor ababbi abalungi benyini General Museveni bayagala gendo sobe New Vision wolo mukaga bakutteyo mu State House ababbi batano munda mu maka ga General Museveni nga bali mukubba sente z'omuyi waki wo musolo nga bazibira mu maka gani ga President Museveni kakati ate asobola okulwanyisa obunyi bw'enguzi tekisoboka kubanga buli muli mu nyumba ye munda mwennyini ekuwa ekyokulabirako ekirala General Muhoozi yagamba njaga tubifaanaganye Muhoozi bwe yavuddeyo n'agamba Amerika eyo ngenda kugoba ambasada tata we yavuddeyo n'ayita ambasada wa Amerika ne yeetonda right Mwami Museveni yeetonze kulwa mutabani we ambasada kulwa mutabani we feno tumugamba omwana muwummuze cheppeze wa muwazizi towa zimuzitoweredde kakati oyo Muhoozi mwennyini yavayo n'agamba nti nno taata ndaba wekubisiza ekifaananyi wano ne Lwabwogo oyo mubbi nga bwe yeetonze wali akwate ne Lwabwogo amuteeke muki obo bikwasaganyizza mbiraba bwe yeetondedde Amerika kitegeeza Muhoozi yabikoze eki yabyogedde Twitter handle yemu yennyini gye yavuddeyo n'akozesa n'agamba taata Muhoozi oyo Lwabwogo yabba sente z'Abannayuganda sente za microfinance za cooperative society 200 billion oba muwayiriza olw'empalana z'ebyobufuzi kubanga balina empalana zaabwe mundaawo ayinza okuba nga taata aveeyo atulage kikyagamba kubanga ne wano ku gundi oba yabadde asaaga oba yabadde tasaaga yavuddeyo ne yeetonda kyenvudde nkubuuza obikwasaganyizza ku Twitter kwe yakozesezza okugamba nti Lwabwogo mubbi Twitter handle yemu gye yakozesezza oga nti America ngenda girumba whatever state of mind gyabaddemu Allah yamanyi kitegeeza nti aveeyo abe ku nekyakolawo kitegeeza byayogera bituufu yandibadde agamba America nti temufaayo n'omwana yabadde asaaga naye ali serious oba okitegedde ye serious ngira mu bitalina kubeeramu serious so ngezaako kulaga nti Mayanja Museveni tasobola mukolako ffe bannayuganda ffe twetaaga mu ndowooza yange mu ndowooza yange bannayuganda ffe twetaaga tuhandolinga abantu ngaabo abantu ngabo tubahandolinge tosobola kuyisa maaso mu kabaka waffe olaba bannayuganda baavuddeyo ku bannaddiini abadde batandise okuyisa amaaso mwani mu kabaka kitegeeza ne bano bamayanja abatumiwa General Museveni ffe nyini tuveeyo ekiyisa kabaka mutanda okimanyi omutanda tatandira ku miti atandira ku bantu okutanda kwe kutya okutanda gamba ngabola bakatunda bekalipira ku muti kati ku mutuba gamba nti akatunda kalanda omuntu talanda akola ki atanda butanzi okitegedde kati kabaka waffe ffe tulina omukola ki okumuviirayo era kyetaaga abantu abo kati nga bamayanja abo nga buli walaga ffe bannayuganda ffe tumumalako emirembe nga buli walaga wonna ffe tumumalako emiki kubanga General Museveni amutuma ebyo byakola ki yamutuma oba yabyogedde ye ng'omuntu bw'aba si yamutuma amugyewo
yali amugambyeko Mayanja yawezezza emyaka egiwera 4 era jjukira alina shows yakolanga ku radio emu oba yali Bukedde nga okuva saawe mu kitundu paka 2 kitundu ng'abeera mu kuvuma Kabaka Museveni gye yamulonda n'amuwa minisita mu kuvuma ani mukuvuma Ssaabasajja kakati ogenda n'owulira nga tebagamba omwana Lucky Choice bw'avaayo n'ayogera ku Muhoozi n'ayogera ku Sale ndi oyo poliisi emunoonya twawudde ne spokesperson wa poliisi yavuddeyo n'agamba tumunoonya Lucky Choice minisita wuuyo awo alumba Kabaka wuuyo minisita alumba Kabaka teyeetaaga kunoonya mu musamoni ngeno oba minisita bamubugyeko ffe bannayuganda twebuuza General Museveni ekimulondesa baminisita 83 84 kiki okusaasaanya ssente y'omusolo nga input oba kyoyisa cost benefit ratio togirabawo nti omulonzi baminisita we bali bannayuganda babafunamu ki tewali okuteeka okugenda nga bavoola Kabaka baawulangana mu mawanga naye nsaba bannayuganda nga nyongero bakubiriza buli ow'eggwanga libeera mu ggwanga lyo obeere proud of yo ki aya ya Qur'ani namba we eri egamba Allah nga mwenyini yalayira nti nze natonda abantu ne mbawula mu mawanga gaabwe nabo basobola okukola ki okwawulangana nti ono Lukanga Muganda ate Mulangira oliisa abiri musoga so kati eggwanga lyo ogenda libeera paka lwolikola ki paka lwoliva mu nsi omunalwanda beera proud okubeera omunalwanda omutuusi beera proud okubeera omutuusi omulundi beera proud okubeera omulundi we address you as such okusinga okujja nga twekweka mu maki mawanga amalala nga tuga teriyo kintu kibi nga lutalo lw'amawanga kibi nnyo ekiri Somalia olwaleero wano kisobola okujja provided abalango batunuliza mu Baganda Abaganda ne batunuliza mu Bacholi Abacholi ne batunuliza mu Banyankole Abanyankole ne batunuliza mu Banubbi ezintabu tesobola kuggwa ngenda kuwa ekyokulabirako India bayina amawanga gabeera ne mu 6 different tribes up to 6,000 but they live harmoniously babeera wamu okukkaanya naye Pakistan na Afghanistan bayina amawanga simanyi galinganga 6 naye entalo teziggwayo naye entalo z'amawanga ziri eyo omwana Omupakistani oba Omufugani alengera abagagga n'agamba abagagga baabo babba ensi yaffe okugaggawala babba ki ensi yaffe begaggawaza bokka kati ate mu India omwana bw'alaba taata we amugamba yi taata balinga batukubye amazzi mu motoka yaabwe nga taata bamugamba kola nnyo naawe ojja gaggawala mental status eyo ogitegeera bali abo mu India bagamba omwana kola nnyo ojja gaggawale kakati wano mu Uganda ne mu Pakistan bannayuganda baliyo naye bagamba nti tuli baavu lwa kubanga abo balina be basongamu ki essaawa zino oyinza obutakiraba nga kizibu naye maaso eyo kitulaga kijja fuuka ekiki ekizibu ekyamaanyi abannayuganda twerabira nnyo ddako emabega ekyagoba abalango nga abakakwa n'abanubbi bamaze okuwamba entebe okugenda okusibira Zambia okusibira ku street ze Nairobi okimanyi kubanga Obote bwe yali mu bukulembeze yakulembeza balango Amini bwajja mu bwabuvaamu abalango bonna ne bakola ki ne badduka kati Amini bwajja mu bukulembeze ate n'akulembeza abanubbi yabagamba nako abamu kwaba bali batamwagala mu biseera ebyo n'abagamba nti mwalinjagadde nnyo kubanga bwe ndivaawo mujja kubonaabona nnyo baasibira wabweru wa Uganda naye olwokubanga people say that history repeats itself ebyafaayo tebiddingana fe abantu ffe tukola ensobi zezimu ate ne tugamba nti ebyafaayo bikoze eki biddinganye kakati wano mu Uganda tulina tribes 2 eziri confirmed tribes bbiri eriwa n'eriwa tribe esooka y'eyabagagga mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Ddala Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka kyekiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Ddala Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abaakabi ku mutendero gw'ensi yonna
ebiri yensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira kyekiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso ddala Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47 tribe ey'okubiri ye y'abagagga nkugambe tribe esooka ye y'abaavu tribe ey'okubiri ye y'abagagga kakati eyo tribe buli politician gy'alina okutya ey'abaavu nzibu nnyo tribe y'abaavu nzibu nnyo era tribe y'abagagga yeri mu parliament yeri mu ministries yebba sente z'abannayuganda yesima golodi yegoba abantu ku mataka gaabwe tribe ye y'abagagga yetafaayo nge kasasira ayiikira abantu tribe ye y'abagagga yeyingira yeteesesa amateeka niganyigiriza tribe y'abaki y'abaavu nabadde ku radio era tribe eyo weekend okwo ne wabaawo mwabaddemu babaddemu kubaganya ebirowoozo omubaka omu n'agamba nti olw'essomero simanyi basasula dola b'emitwalo 40 basasula dola emitwalo 40 wayagambye buli ttambo yagambye buli ddi ko minisita n'agamba nti buli omu atwala abaana mu ssomero lyasobola abagagga batwale eyo abalinamu nammwe abaavu nammwe muteke gye musobola nejjukira gyagamba abaavu okutwala gye basobola nawe ffenna tumanyiye amasomero tugalaba abamasomero na wansi wa muti tribe eno ey'abagagga abagagga kuli mu ddala eri waggulu abaana baabwe basomera Nairobi abaana baabwe basomera Tanzania abaana baabwe basomera mu nsi zaabweru waliwo omusajja wano mweyo tribe y'abagagga omwana we yagenda n'agenda ku ssomero bwatuuka ku ssomero abasomesa bamuceekinga abazadde bamaze okuddayo abazadde abasomesa bamuceekinga ng'omwana alina emiliyoni 30 mu keesi emiliyoni 30 ne bayita taata abazadde b'omwana oyo abasomesa ssente ne baziwamba ne bayita abazadde b'omwana bino byenkugamba mazima byaliwo wano muki mu Uganda mu ttaamu ewedde si byawala nti myaka gyayita ttaamu ewedde ey'okubiri ne bagamba omwana nti naye ne bayita omuzadde n'agamba ne bamugamba nti omwana yabbye ssente zo omuzadde n'abuuza yabbye ssente ki ssente mmeka nti miliyoni zino wano 30 naga oba no yajje ku bbando kyoyo omwana bamuyita waaye Mayanja wajje ku bbando ki wajje ku bbando kinti dali najje kweri adeli enanje ekitanda okay kale thank you bye tribe y'abaki ey'abagagga mu kifo ky'okukola enguudo sente bazipakira wansi wa bitanda naye tribe y'abaavu lweri balumba lweri bikuka amaaso tribe y'abaabe eno Kyagulanyi yagikutte bw'ati yakyaginywezezza ne lwali gitabwa ati egende erumba tribe y'abagagga abagagga bajja kunoonya we balaga nga tebaliiwo nga n'ebisaakaati bye ebiwanvu n'embwa ze bateeka mu bikomera zaabwe tezikyabataasa ensonga gyenkugitegedde kati mu kusoma wano waliwo essomero eriri Tanzania Kenya awo omwana omu asomera emiliyoni 32 sigwe mutwalo gwa dola omutwalo gwa dola etaamu ne mumbeeramu n'amasomero ng'ekitundu ennyo gasasula emiliyoni 12 abo tribe y'abagagga gye batwala abaana baabwe okusomera nobeerawo n'abasomera nga bo kasita taamu etandika ng'ennyonyi agirinnya paka Canada ng'asoma taamu bulugwako nga gyeyika kuwummula azzeeko mu kyalo azze Entebbe azze Kololo kuwummula kakati nebeerayo n'abo General Museveni bwe yagamba nti bano babantu bange ku kyalo kyange bano essomero bayita Kanyaleero buli mwana ali mu private mu UPE Kanyaleero government emusasula emitwalo 7 buli ttaamu kakati ali ne babeerayo n'abaffe abaana abaffe abasomera mu UPE nga buli ttaamu kati okuva kasanvu bazizaawo mutwalo government basasula emitwalo gumu buli mwaka kakati eyo mama Janet gyagamba tugende abaana banywe ku mata tuba parking ya mata naye enteekateeka because tuba parking n'amagi because aba nze ndowooza eba move nnungi
kubanga omuzadde abateekeddwa okulabirira omwana we nti era kyobalaba nti katigenda kuzinaga nti muzale abaana be munaasobola kitegeeza nti omuzadde minisita bw'avaayo n'agamba nti abaana mubasibirira amata n'omugaati nze ndowooza abalesa kiteeso kirungi eri abazadde ngenda kikwamu emirundi esatu mu ngeri esooka yakudaala abazadde abatwala abaana baabwe ku masomero ng'asooka kufuna looni omwana aba gyali ku ssomero n'asasulako ekitundu aba gyali ku ssomero n'akubirira n'asasula looni n'addamu n'asaba endala y'emitwalo 3 omwana addeyo kuki ku ssomero kati oyo gw'ogamba buli lunaku akwasipendinga omutwalo suppose ng'alina abaana 5 abagulira liita y'amata naye nga ne looni ya fiizi yennyini emukipingira mu ssomero tanagikola ki tanaba kugisasula nina mukwano gwange yagamba nti sente zadde zimbu ezi za taamu eno no gye tulimu esembyeyo naye mukama namuyamba yazikuba mu betting nazitekayo ku ssomero ona mukunyumizaako ekyokubiri statement eyo alinganga mukyala president gye yayogera mu nsi endala gye yagyogera ensi yakwata omuliro yali mukyala Napoleon yagamba bwemba temusobola kulya mugaati mulye keeki ensi nekwata omuliro kitegeeza nti you are completely detached with the reality nti gwe n'abantu be mukulembera tobamanyi kakati yo bulamu bwalabamu muhoozi lwabwogo ne muwala waabwe bwe babeeramu alowooza nendo bannayuganda abawansi bwe bakola ki bwe bali bo bwe babulaba nga bubangwira balowooza ne bana abaayiriddwa kasasiro tebayagadde bwagazi kuvaawo oba bayagadde bwagazi okusemberera ki kasasiro n'abano bwe bagobye wane mu Lubigi bwe tubiraba bo si bwe babiraba bagamba lwaki bano babeera kumpi n'omwala baveewo naye obagoba tumanyi nti n'ensi ekomye bamama baffe ab'emyaka 8 ne bajjajjaffe baliyo bakaba nti kakati ettaka eryange limazeeko emyaka 8 gye nnina gye najja ku taata wange mututte byabwereere nga bajjajja bakaaba bano tebabimanyi yensonga lwaki munnayuganda ayika mu kabokisi n'alonda n'awa Kyagulanyi akalulu gwafaanaganya naye embeera akulidde mu mbeera zakola ki z'amanyi okitegedde bulungi ekyalwanya Museveni okugenda mu nsiko okulwana kubanga yali munaku yali lunkupe yali munkuseera nga ali mu mbeera ez'abantu ababulijjo era agenda okugenda eruweero yagenda mu bantu bafaanagana ekyaddiza bannayuganda okwegatta ku Museveni mu luweero olw'okubanga abantu yali abafaanagana okitegedde ekintu ekyo kakati n'olwaleero takkiriza nti olwaleero bannayuganda bafaanana Kyagulanyi bwe buzibu bwalina that is the mental problem they have nti bannayuganda olwaleero endowooza zaabwe zifaanaganye zaani kubanga kifaananyi kyabwe kye balaba abaana bamasikiini abaana bamulekwa abaana baavu abaana baggeto tuli baggeto lwakuteekako buno bubusuudi bukafutaani buno bwolaba naye embeera si nnungi and that is the complete reality kakati bwe tuvayo ne tutandika okubannyonnyola bino nti bannayi mututereereza ensi ne mugaana ffe tujje tugenda gyetereereza era Kyagulanyi lwali bata oliwulira obuzibu lwaki minisita Mayanja avaayo okwogera mu njogera bwetyo okuprovokinga nga avumisa erinnya lya President Museveni eyamuwa omulimu kubanga buli lwayogera ebyo ng'ali ku duty ng'ali ku mulimu omukulembeze w'eggwanga gwe yamuwa okukola naye naba ng'ate ayogera okuprovokinga ate abakulembeze ab'enkiza abalala tulaba nti kiba kikyamu nti abavumbaganya omukulembeze w'eggwanga ani gundi minisita Mayanja kubanga ntulaba abantu abafudde naddala ne bana bavubuka waliwo omuvubuka gwe bayita omuvubuka yavuma Kabaka emagako kago bakwata ono wa TikTok ne bamusiba simanyi yeyitaani byonna byayogeranga pressure n'abalala bonna abavuddeyo nyinga nabanasi bagamba nti ne minisita ono Mayanja naye ate ekkubo lyakwata naye lwakyalikwata ate ng'akola emirimu gy'eggwanga okulembeza eggwanga buvunaanyizibwa bwe yamuwa psychologically waliyo ekintu kye bayita false dichotomy mu psychology bakiyita false dichotomy false dichotomy bwe kuddira n'obaako n'ensonga yonna ne weeba options mmeka biri bwe n'ogamba nti zo options zokka zennina kakati njagala kikuwa in relation to what Museveni kyagezaako okukola Museveni kyagezaako okukola agezaako okulaga bannayuganda nti either nina bano abasiru ab'entegeera bweti
oba ninawo family yange mulondeko. Oh, false dichotomy. Atu presentingira bannabbanja, natu presentingira babbalamu, natu presentingira bamayanja, natu gwe baminista ba Museveni bakwato bateekaawo. Abensa bamala okuvaamu dda emabegako eri baalimu. Kakati yene kati mwe bali batono. Baki? Batono. Era basobola okugamba teekaawo line olonde baminista ba Museveni ddala abasobola okutula ku pano na reasoning ensonga nga munna Uganda bataliyo. Gwe teekaawo minisita wa Museveni omugambe mutule for 1 hour akuwe history ya Uganda nga tebalina kye bamanyi. False dichotomy. Kakati no side nakuterayo batamaniwe nagamba kakati neno side ne Rwabwogo ne Patience ninayo ne Muhozi. Kakati mulondeko gwe mukola ki? Gumwagala. Ne balemo okutegeera nti waliwo third option. Yeriwa. Third option yeno y'abanna Uganda eri tribe y'abaavu. Oh. Ye kakati akupresentingidde no first tribe. Kibenfudde abagagga bamulondako. Naye nga ate banna Uganda bo balabe no bamugamba nti mu false dichotomy gwe gyokola. Mu kwerimba okukwerimba waliyo ne tribe option endala eno gyota considerinze. Ey'abanna Uganda abatali mu circles zo ate nga bategeera. Kakati kyekiresa bano bamayanja. Osobola okutuula n'obuuza mayanja akunyonyere contents za 1900 agreement nkatazikola ki? Ngatazimanyi. Beerabidde nti history ya Uganda tetandikira ku General Museveni. Asikutandikira. History ya Uganda tetandikira ku utwafunira mefuga 1996 kubanga article 246 of the constitution of Uganda ekugamba section eri 5 subsection 5 ekugamba nti traditional leaders as had been kiri ekigambo ekituufu kiri nti shortly before the promulgation of the 1995 constitution nti tribe cultural leaders abo banasibwangamu ekitiibwa era banabeerawo okusinziira ku constitution ya Uganda. Kakati mu ndowooza y'abaminista abamu balowooza nti history ya Uganda yatandikira ku 1995 ate nga si ekituufu. They don't know. Kati kwegamba bo balaba nti Uganda etandikira ku Museveni era neekoma kwani? Ku Museveni. That is their problem. Tebalowooza ku Uganda yankya. Kyovola bebibira babisaanyaawo sente mu banka bayolayo nga bwe baagala amateeka bo bateesa gayamba bo. Tebeebuuza what will happen after Museveni nga taliiwo. Kyovola mu malwaliro teriyo ddagala, masomero tewali. Yes. Oba okitegedde. Now that is the problem. Twetaaga tuddeyo tutandiko ate Museveni bw'aligenda tugenda funa ekizibu ate ekiddayo ekisengejja bannayuganda abalina mwoyo gwa ggwanga buto. Kubanga for the last 40 years General Museveni abikyusizza ati agenza awandula aba politicians abandi muwabudde. Nalekawo ba yes. Nalekawo ba yes. Naye bano ba yes. Ekizibu ekigenda okujjira mu handover mu transition ye gyalowooza. Alowooza agenda kutandira ku bano bamayanja bannabbanja twala tugenda abo ba speaker ono Anita Amongo akwase eggwanga mutabani we. Tekijja kusoboka. Tekijja kola ki? Tekisoboke. Waaw. Tribe y'abaavu wejja okukola ki? Olaba Museveni yali omwavu tabategedde. Kakati atuno General Muhoozi atabeerangako. Tayinza kubategeera. Atamanyi na bwavu kyekitegeeza. Anaategeera tribe eno y'abaavu. Olaba General Museveni tateesezza amateeka in the last 40 years. Ajja kulembera n'abaavu na Uganda. Anti ayinza okuba nga yitamanyi bwavu tamanyi mbeera mbi naye bw'aba nga akolaganye n'abayise mu mbeera eyo. Olowooza tebanza omugaidinga sibe butuga nti bawabuzibe. Anti ekizibu ekiriwo bakulyetinze ba yes. N'okumutya bamutya. Ne babbala mwennyina atyani? Atya General Muhoozi. Atya General Muhoozi. So, one onoonya ennono eri munda mu mayanja. Kubanga abantu abakulu baweebwa ebiki? Ebitiibwa. Ekyokubiri, eriyo abantu abamu mu opposition eno abajjanga bagamba nti bo akwata ku Kabaka ajja kubalaba. Tetunnawulira statement yaabwe yonna ku seekooli
sebo nasanyukidde nnyo Muslim fraternity abavuddeyo seeko oyo ne bamuwummuza ku mirimu bamugambye sebo emimba lisooka okole ki sooka oveeyo toddira busiraamu oba olina entalo zo gwe z'olwana genda ozirwane naye ate toddira busiraamu obulwanyise kabaka oba na ggwanga lyonna oba kulumba muntu mulala yenna ng'oli mimba lyeno ebyo bikole nga ggwe ekitegeera kakati n'ekyo General Museveni kyabadde alina okukola abadde alina okugamba Mayanja era litmus test weeri okukakasa nti Museveni si gw'otuma Mayanja muwummuza dde ettale ng'abasiraamu bwe baakoze eki ng'abasiraamu bwe baakoze oba okitegedde ng'abasiraamu bwe baakoze kwata Mayanja osooka omuzza emabbali ebbanga lyogenda okumbala nga tomutadde ku mabbali ebbanga lyetugenda okukakasa nti gw'omukola ki gw'omutuma nja kukubiriza abaana babufuzi abali eyo nti tuwaŋŋane ebitiibwa tuzimbe Uganda ey'enkya tuleme kwezimba ffe gwe weezimba gwe n'otandika n'okuteeka amateeka nga gaprotectinga ggwe enkya togenda kubeerawo naye amateeka ago waliwo abagenda okugakwata bajja gakozesa kutulugunya abantu teeka amateeka nga gayamba tribes mmeka gayamba omugagga n'omwavu abantu twagala n'emawanga gaffe ge tulimu nebaza abanyankula batakyusa mannyo nebaza abasoga batakyusa ki manya nebaza abalangona abanu Amini Dado omulaba Amini yali mukakwa omusajja gwe yakozesanga Juma Oka Butabika yali mukakwa naye mukakwa oli owa Southern Sudan era taata wa Juma Butabika n'owa Amini bakugamba nti baali baana ba munda weni muki mu Sudan naye bwe bajja wano mu Uganda ebintu bye bakola bitono nnyo munna Uganda bebagenze bazuula nti ddala byali bibi okujjako oyo Juma Butabika oyo naye Amini onoonya bibi Amini ddala nga kino Amini ekibi yakikola nga tebirabika naye ng'ate ebyabalala teweetagana kubibala byeraga bwerazi njagadde kujjamu kali nti wadde baali bakakwa okuva mu Southern Sudan tebakyusa mannya naye gwe ddayo olabe buli akyusa erinnya lye aba agenda kukola bikyamu gujja kubuuza ekyagisa omuntu erinnya Kalebu Akandanaku naye eyita lino ebikolo byeruki byakolera mu linnya lino erya Salimu Sale oba kyekyamulisa naye abantu amanya bagakyusa bulijjo kati nze Mayanja Geoffrey naye manya okwetuma muko Mr. Wagwan bagakyusa bulijjo bwe naagenda mu history oyo ayinza okubulako bawoomera okubuuza shoje wagikwatidde nkusazeeko ng'ogenda ku mirimu naye tujja kwongera kunyumya ssebo manye budde ojja kubutwa bulungi nnyo tubale tusaba nga tetunaba kuggalawo omwami oli gwe tuyiseeko nga tujja wano n'agamba nti laba ekikazi ekibi omujjukidde omwami oyo mujjukidde njagala kutegeeza buli muntu ali eyo nti mu nsi muno Katonda teyatondamu mukazi mubi kyemane bakazi ababi gyebali tebaliyo gyebali okuleka ng'ogambe babi mu neeyisa mufeesi n'omulaba nga tagwanidde gwe abamutunuulidde gwalaba nga si muki nga si mulungi tekiwoomera matama ameka abiri ekyokubiri gwe abamutunuulidde gwolaba ng'oyo mukazi si mulungi mu maaso go naye Lukanga ye bwamutunuuliza agage ate yalaba muki mulungi ekyokubiri ensawo oyo yekulabisa omukazi nti mubi oba si mulungi kati bw'omala okulaba ng'ensawo yo tejja musobola kubanga otunuulira n'opima n'ogamba Rita naamusobola nga bbeeyi yeesuse n'ogamba ye naguno ogukazi nagwo kumbe ensawo yo tekola ki ensawo yo tekkiriza omusajja nakayimba ke yayimba nti kifa nsalira anti abakazi baliwo ku bwebo era omusajja atawadde mukazi manya takola ki talina oluzo waliyo n'abasajja abatakola ki nga bali abatavaako nga tata naye abakazi kankikugireeko bwe nti ndooza ketugenda osemirayo
Katonda yalagira abasajja bonna bawasa abakazi abo babiri. Abakazi babiri. Omukazi asooka yettaka oba omulimu gy'okola. Ogenda okulima osobola omubeezaawo oba okwata mu nsawo osobola omukola ki okumuwa. Kakati okukola n'oba ne ssente ye mukazi akola ki asooka oba ettaka ye mukazi akola ki asooka. Kyova olaba lwaki bajjajjaffe olwakuba kati bivuddeyo ku mulembe guno population eweze abasajja bataata baffe bakuze tebakola ssente tebalina kakati yaba omwana n'amuwaaki bataata batunda ttaka abaana bawe bagende e Bulaaya omwana n'amugabira ki yandigabidde omwana balitunda kati kusomesa abaana omwana n'amala okusoma n'alyoka atula emyaka 6 emyaka 10-15 nga tafunanga mulimu gwafunyi gwakula naye edda mu biro biri nga taata omwana bwakula mwasooka muwa ttaka wali ekibanja n'amugamba zimba okwo kitegeeza muwadde mukazi we akola ki asooka bw'amala okulimako ebibala ne bidda myezi 6-7 n'alyoka amugamba kakati no tuwase muwala waamu ssente kati tutwale mu mbeera eno eriwo ssente yebbawo omusajja ye mukyala w'omusajja akola ki asookerwako kakati bw'oba omaze omufuna oyo oba ng'ofunye ettaka ng'owasa omukazi ow'okumeka omukazi ow'okubiri y'ono ayambala ekiteeteeyi n'ateekamu n'akaleegi n'abigula ng'ayita awo ye mukazi ow'okumeka ow'okubiri oba byawuddemu byawudde bulungi. Kakati bw'oba tosobodde kukola Katonda yamala kutonda Adamu bw'amala okutonda Adamu n'amuteeka mu nnimiro Edeni n'abeera mu nnimiro oyo okumala ebbanga Katonda agenda okudda okumulambulako ng'alaba akoze eki awubadde n'alyoka amuleetera omukazi kitegeeza Katonda akugamba bw'oba tolina ssente omukazi sooka omukole ki sooka omuleke okitegedde sooka omweso kati tutandikidde eri nti omwami oli yabadde agamba nti era ekikazi ekibi muwakanyirizaawo ne muwakanyizaawo ne semawakanya yina teriyo mukazi mubi kidipendinga ffe ku ndaba yafaani amutunuulidde namba 1 ekyokubiri kisinziira ku nsawo yo n'olyoka osalawo nti ddala mulungi oba muki oba mubi okuleka ng'olina kyobuuza ekirala kyekyo kyeyama ntoyanziza akaddeko k'otuwadde ssebo tukweyanza n'ebigambo by'otuwadde olunaku olwaleero n'emboozi muyugi atukkirize tumulekere wano olunaku olwaleero tujja kuddamu tusinkana inshallah era mu wiiki eno mwennyini tujja kuba tongera okusinkana era tunyumye emboozi twagaza birungi byereere tukusiibudde. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Ddala Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuula talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Ddala Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Ddala Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 48 47.
jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka, jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out, aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.